bagamba nti nno bandyagadde amabaala agaabwe gaggulwewo for Christmas, for the festive season. Okusinziira ku bo bagamba nti nno research eraga nti atalisa abantu obukadde 7 bugemeddwa. Ate ejjukira tuva mu Christmas abaana baddayo awo ndowooza mu 14. Bagananonya school fees z'abaana. Kakati okusinziira kwa nannyini mabaala babadde bateesa ti gavumenti yandibadde ekola ki ebaggulawo. Naye lwaki po tetulinda lwakwa problem gye tulina anyway wolinza okusympathizingiramu nabo tulina okuzza abaana ku masomero season gye tulimu honestly business wise season gye tulimu yakola sente kati economy ebeera half closed kijja kuba si kyangu singa Museveni ateera wano ebivvulu bisobola okukola kadde likes of enkuuka eba ekyasobola okukola nga my friend program ebeera fixed ssaawa ezo ebivvulu ne bikola abantu basobola okukola sente zaabwe anti munaye tuyinza okwagala opapa wano ebivvulu ne bisala abantu olaba diya omudigize ne w'omugamba ku 8 ku ssaawa 6 ogw'ekiro nti ku ssaawa 7 jangu tobanze kyana kyengenda okukola kigenda bba mubayimbi ffe kyabomanya nkuba abantu balakaasidde nnyo nezo sente bazirina tezibula tujjali amabanja tezisobola bbula kale enkuka begenda tusaba meka omutwalo gwetubule ogenda kwenazaako ennaku y'emyaka 2 enkuka eyo ogiraba yeetaaga abantu ekitone nnyo emitwalo nga 7 okukola sente my friend oyinza otya gwali mu NRM genda bagabe bakigezeeko nze omutima gubadde guŋŋamba kasamuze yamaze okutuwa assurance nti agenda kugulawo where we are headed it is not season yakola sente amanyi we gatugwera ati January mujjama kati next year tuyina Idi wolo Idi yawe esooka obeera ya mwezi gwa kati Idi nawe Idi yanjawulo nnyo ku Christmas tulinawo Easter actually no, it is not actually Christmas, it is festive season kati November wuna aweddeko nedda November abantu baba batandise okukola sente okusinziira ku bakulu bano bagamba nti balina bamembers basukka mu 4,500 eggwanga lyonna. Okitegeera Mr. Sarara Isaac Bebekul, a renowned musician, said beside threats of the bomb blast there is no reason to keep their industry under lockdown. Kale Bebekul wacha batagenda ddala wa muzeeyo kutokudde ne waffe mawulire tubonyaabonya. December is a good month to restart the economy in a sector like ours that supports a lot of young people because of festivals. Ensonga yaabwe eyinza okuba eri valid. Batugemi batutte naye kati kanneekyuse. Because man, it is just January and December abantu begemesezza. Batwetaaga sente za school fees. Maama atunda sweet mu bivvulu yeetaaga school fees. Gwalina okujja mu bivvulu. Ne problem is n'ekirala kye nalabye Museveni ayinza okutuggula omwaka ogujja naye n'atuwa nnamba abantu 2 ez'ebivvulu bajja genda bongerako ne bwatuwa ntono kati mu December tetulina buzibu ate kati era ekitegeezeeko ne bategudde ofuli eggulewo. Bebekulu agattako n'agamba nti in January schools will reopen and people will need some money for fees for their children. President Museveni has kept Uganda's night economy under lockdown since 2020, citing high risks of spreading of coronavirus. Among the risks, so far Uganda has lost about 3,255 people since the outbreak of the pandemic and registered cumulative abantu 12,772 cases. Mr. Museveni in October. Kale neze ndowooza government ekirowoozeeko ekyo actually ndowooza tusobola okuggulawo endongo netandika ati suba 31st abantu bakoye 31st wakati abantu babetaaga endongo enatandika before Christmas. December inna bamute annange bamute abantu bagende bakole annange abantu bawulirirako ennaku kale twaba bannaabwe bakwatira mu mabaala. Yes baba violating amateeka naye abantu banoonya ssente. Ate kankubulire nga economy yaffe ya chain ow'ebbala waba takola nange sifuna ssente eno. Ffe tukola makeup abaana beekolako nga bagenda mu bbaala tutunda makeup tutunda engoye. Lwaki bala beekolako nnyo nga bagenda mu bbaala ng'ate bagenda kunywa bunywa? Women love to look good. Twagala nnyo olabika obulungi. Nosala akaviri nti netwa tulina gwe tukasalidde kubeera gakulabika bulungi. It gives us that confidence of
anenda bikabulu nodda mmere ne wetulako noga ng'ayingira bati obulungi n'agenda butuuza mu bbaala bw'ati. yes nanye ekyokunywa ki musajja yali naga omwana we bamuwa ekyokunywa ekyo omwana bamuwa ekyanywa bamuwongere bakwongera ekyokunywa bamuwongere champagne n'olyoka olaba embaga yampunya sigunywa gulyawo onywako gwenkanawo okutandika okugamba nti hafi bamuwe nimala nenfuluma bufulumi waliwo